Weewaawo ntendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu atusobozesezza okuba nga kyasobolera ddala okwatula nti Yesu ye Mukama nga bulijjo amanyi amazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tweyongerayo mu kitabo kino eky'Abefeso nga tutunuulira essula esookera ddala olunyiriri olw'19 olunyiriri olw'19 so namusaako gwe yenna muganda wange mwanyinaze era nensiima Mukama Katonda waffe olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange era n'okusiimira ddala gwe yenna akyatwalira ddala eddaala ery'okwekuumira mu byawandiikibwa okubyekkaanya. So olunaku olwaleero twaga tutunuulire olunyiriri luno olw'19 wansi w'omutwe gwe tuyita obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge, obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eriffe abakkiriza. So tugenda tandika nga tusoma olunyiriri olw'17 paka ku lw'19 olwo ate tuoke tusimbire ddala amakanda ku lunyiriri olw'19. So nga bulijjo tugenze maaso n'okuba nga tutegeeza nti omubuulizi talina kyakunnyonnyola wabula ekyo ekigenze maaso n'okuwandiikibwa. So ensonga lwaki owulira ebiseera byonna nga nsooka n'ensoma ekyawandiikibwa ate olwo ne ndyoka nkinnyonnyola. Olw'17 lugamba nti Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawe omwoyo ow'amagezi n'okubikkulirwa mu kumutegeera ye. Olw'18 nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe, mmwe okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. Olw'19 era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola. So olwo lwe twagenda okuba nga twekkaanyiza ddala olunyiriri lw'19 era nga mulimu ebitundu bya mirundi ebiri bye njagala tubeere nga tuwa obudde. Ekitundu ekisooka kye kitundu ekigamba obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eriffe abakkiriza bwe buli. Ekyokubiri nga obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola, ng'obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola. So ebyo bye njagala tubeere nga twekkaanya. Naye nga tetunnabagenda eyo, tujjukire bulungi twanyweza nti ensonga enkulu ey'ekitabo kino eky'Abefeso y'ey'okutegeera ddala nti Pawulo ekigendererwa kye kyali kyakubeera nga atulagira ddala okuteesa okw'emirembe n'emirembe okwa Katonda kw'alina eri abantu bonna, okwo nga kw'otadde Abayudaaya ne Bannagwanga, era nga okuteesa kwa Katonda okwo okw'emirembe n'emirembe nga n'ensi yali tennaba kubaawo kwasooka ne kubeera nga kwakyama. n'Ebefeso essula ey'okusatu olw'okutaano n'olw'omukaaga zinywereza ddala nti eyo ensonga yali yeekyama, kaakano Katonda waffe yagenda mu maaso n'okuba nga ajanja ng'oba agitumanyisa. So ne tutegeerera ddala nti Katonda alina enteekateeka ey'okutabaganya ebintu byonna ng'asookera ddala n'okubeera nga agenda mu maaso n'okubeera nga aleeta obumu obw'abantu Abayudaaya ne Bannagwanga, olwo nga kw'otadde ebintu ebirala. So nga tugenda otandika wano, kikulu nnyo okutegeera nti ebbanga lyonna nga bwe tugenze mu maaso n'okusomesa tulaze nga nti Bayibuli ena be yawandiikirwa newankubadde naffe tugiganyulwa mu Luzungu tusobola ogamba it was not written to us but for us. Teyawandiikibwa eriffe naye ku lwaffe. Kati so ebinsonga enkulu z'olabira ddala nga zaakuba nga zifiibwako kwe kubeera nga tetusooka kwetunuuliza byawandiikibwa bino eriffe ddala. Tulina sooka kutegeerera ddala oyo awandiika ye baani baakola ki, bawandiikira, kyali kigendererwa ky'ekikulu ekyali emabega w'okuwandiika kwe. Era olwo naffe ne tulyoka tutegeera nti oluvannyuma lw'okubeera nga tunnyonnyosa ensonga, ffe ate tuganyulwamu tutya naffe ab'omu biro bino, kubanga emitawaana gy'abantu ebiseera ebisinga giba gye gimu. Oyinza okwesanga nga kale ebyali mu Befeso tebyali mu Kolinto oba ebyali mu Galatiya tebyali mu Baruumi
naye era wabeerawo obusongasonga bwe tufaanaganya era amabaluwa go gonna ffenna gatugasa. Twalaga mu lunyiriri lw'16 ne tunywereza ddala nti bwe twali tutandika mu lunyiriri lw'16 twatandika nga tusimaasima essaala eno ey'omutume Pawulo gy'akola ku lw'abo abakkiriza mu Befeso, era ne twaba mu lunyiriri lw'17 ekikula eky'essaala ye bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga asaba Katonda ku lw'Abefeso babeere nga endowooza yaabwe emulisibwa bufunze emulisibwe n'Omwoyo Omutukuvu basobole okubeera n'okumanya okw'enkizo okwoyo Kristo y'ani. Okumanya kuno okujja olw'okumulisibwa kujja olw'Omwoyo Omutukuvu. Naye newankubadde kujja olw'Omwoyo Omutukuvu, kikulu nnyo okutegeera nti obuweereza bw'Omwoyo Omutukuvu kwe kuyimusa n'okusonga kwani ku Kristo. Kati so bw'aba agenze maaso n'okwaka okuba nga atwakira n'atuyambako okutegeera ebyawandiikibwa, abituyamba tube nga tusobola okutegeera ddala Kristo y'ani. Olw'18 twalaba ebintu eby'emirundi ebiri Pawulo byateekerako ddala essira, ng'era ebintu ebyo ekimu ku yasaba Abakristaayo mu Befeso okuba nga bategeerera ddala essuubi ery'okuyitibwa kwabwe, ng'era ekyo kyali kizimbibwa mu kuba nti balina osooka okuba nga endowooza zaabwe zimulisibwa okutegeera ddala obukulu obw'ensonga, era ekyo kye baali beetaaga naffe leero kye tukola kye twetaaga. Ensonga ey'okubiri n'anyweza era okusaba kwe mwalimu n'ensonga y'okwagala abantu bano bategeere ekitiibwa eky'obugagga obw'obusika bwa Katonda mu batukuvu, ekitiibwa eky'obugagga obw'obusika bwa Katonda mu batukuvu. Ensonga y'emu leero tugiraba nga tuganyulwa ddala mu ebyo okubeera nga naffe ffennyini tutegeera ddala nti twetaaga Katonda atuyambe tumutegeerere ddala okuyita mu byawandiikibwa. Mu lw'19 era omulaba nga agendera ddala mu maaso n'okuba nga atwala essaala ye mu maaso, nga n'ekirala kyali ayagala Abefeso bategeere ensonga ey'okumanya obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda eri ffe abakkiriza. Wabula omuntu asobola okwebuuza nti obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda butegeeza ki? Ensonga ezo nno tugwanira okuba nga tuzinnyonnyokera ddala buki bulungi, naye tujja tandika nga tusimaasima mpola mpola ng'enkola yaffe bw'eri. Bwe twogera ku kigambo kino ekiyitibwa amaanyi, ekigambo kino kiva mu kigambo eky'Olyonaani kye tuyita dunamis, era dunamis mu bulambulufu bw'ensonga gye tuli okukwatako kaakati mu Befeso 1:19, dunamis kisonga ku kye tuyita amaanyi ag'ekyamagero aga Katonda. Amaanyi ag'ekyamagero aga Katonda. Ojja kwebuuza go tugeetaagira, lwaki tugeetaaga, ojja tegeera. Era n'ekirala ekyokufaako kye ky'okumanya nti ekigambo kino dunamis oba amaanyi kirabikira mu kitabo kino eky'Abefeso emirundi 5. Mu Befeso 1:19 gye tulyosoma, mu Befeso 1:21, mu Befeso 3:7, mu Befeso 3:16 ne mu Befeso 3:2. Naye mu ndagaano yonna empya ekigambo kino amaanyi kirabika emirundi 12. Kirabika emirundi 12. Ne bwe tuba tuzeeyo ku nsonga yaffe eya obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge, mufunze kye tulina otegeera nno okuwandiika kuno tekulina kirala kye kusonga ku wabula kusonga ku mbala ya Katonda. Kikulu nnyo okutegeera embala ya Katonda nti bwe twogera ku Katonda waffe ye Katonda ow'amaanyi, ye Katonda ow'amaanyi. So bwe twogera ku Katonda ow'amaanyi tuba tutegeeza nti byonna by'aba asazeewo ate era n'asuubiza asobola obbikola ate era abikola. Byonna Katonda by'aba asazeewo asobola obbikola era abikola. Ekitali ku ffe, gwe nange tusalayo ebintu bingi naye tetusobola bikola, tusuubiza ebintu bingi naye tetusobola kola ki? Bituukiriza. Ekireetera Katonda okuba nti ewanjawulo ye nannyini ki? Maanyi. Bw'oba osomye ekitabo ekya Yobu essuula 42 olw'okubiri lunywereza ddala bulungi nti tewaliwo kuteesa kwa Katonda kutasobola kubanga kukola kutya? Kutuukirizibwa. Kyonna ky'ateesa akituukiriza. Era bw'oba osomye Zabbuli 18 olusooka n'olwokubiri emusongako ng'egamba
ti ye ge maanyi gaffe. Ekisinga okuba nga kyewuunyisa obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge kwe kutegeera nti Katonda waffe alina obusobozi obuyamba obukadde n'obukadde obw'abantu mu kaseera ke kamu. Obukadde n'obukadde obw'abantu mu kaseera ke kamu. Zabbuli bwetyo bwe mwogerako, Zabbuli 40 Zabbuli 46 olusookera ddala olabira ddala nga esimba ensonga ng'egamba nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Katonda kye kiddukiro amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Kisinga okwensa nti Katonda akola ebintu eby'enjawulo ebiri mu bukadde n'obukadde mu kiseera kye kimu. Mu kiseera kye kimu. Omuntu ayinza okwebuuza ekyo kibeerawo kitya, kisobokera ddala kitya? Kisobokera ddala mu mbeera ey'okugamba nti Katonda ffe takomebwako kifo kyonna. Takomebwako kifo kyonna oba obudde. Takomebwako kifo kyonna oba obudde. Kati kaakano wano wendi okurikodingira wendi naye siri mu bitundu ebyaki ebyenjawulo. Endowooza yange esobola otambula mu bitundu ebyenjawulo, nenze sikola ki? Siriiwo, ne Katonda ajjuza ensi. Bayibuli etulaga nti taliiko kkomo, tasobola kukomebwako kifo oba budde. Talinganga ffe abaliko ekkomo. Era abatheologia kino ekyokuba nti Katonda takomebwako kifo oba budde kye bayita infinity, oba kye tusobola okugamba nti taliiko kkomo, obanga onaagamba nti ekintu kirina ekituuka ne kikoma, ayitirira. Era olya nga twagamba nti munene nnyo, mu luzungu tukiyita immensity, tewali wajja. Okitegeera, he transcends, asukkuluma ebintu byonna. Kabaka Sulemani yawandiika mu Bassekabaka ekisooka 8:27 n'agamba nkuzimbira ennyumba ki enaakumala. Era bw'oba osoma Isaaya 6 alaga nti n'oku nsi awummuzaako obummuza ebigere bye. So bwebwo bukulu bwa Katonda. Bwe twogera ku bukulu obw'amaanyi ge, kino kye tutegeeza nti Katonda waffe w'amaanyi nnyo nnyini ddala, simanyi ddala bwe nsobola kubeera nga nkikomya. Era awanirira ebintu byonna mu bwakatonda bwe, kubanga ye ekikula kye mwoyo. Ye ekikula kye mwoyo. So bikulu nnyo byakola ki byatega. Kati so katumaze ovaawo omuntu asobola okwebuuza kino kyali kigasa kitya Abeefeso? Kyali kigasa kitya Abeefeso nga ffe tetunabiyingiramu? Bayibuli egamba nti era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe abakkiriza kikyesongako. Nga bwe twayogedde edda, kikulu nnyo okubeera nga tugenda mu maaso ate n'okunywereza ddala ensonga eno, nti ensonga gye tuba mu nnyiriro 19 kitundu ku ssaala ya Pawulo gye yakola ng'ayagaliza Abeefeso mu kisa kya Katonda batuuke ku ddaala erisobola okutegeerera ddala obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda eri abakkiriza. Bwe tuba nga tuli awo wennyini, kikulu okutegeera nti obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda y'ensonga eri emabega w'okukyusibwa kwaffe. Gwe nange okukyusibwa kwaffe okuva mu bulamu obw'okwesinza ne tudda mu bulamu obw'okusinza Katonda, okuva mu bulamu obw'okubeera nga twefuga okugenda mu bulamu obw'okuba nga tufugibwa Katonda, okuva mu bulamu obw'okubeera nga tulowooza tulina obutuukirivu obwaffe okutuuka ku butuukirivu bwa Katonda, kyatwalira ddala kye tuyita obukulu obusinga obw'amaanyi ga Katonda. Era abantu bano betwogerako mu Efeso bayina ekifo kino kye baakuliramu ekya Efeso kyali mu mbeera gy'osobola okugamba nti yali mbeera y'abantu abasamize. Bw'osoma Bikolwa by'Abatume 17 olw'19 lunyweza nga lulaga nti era bangi ku bo abaakolanga eby'obufumi ne bakuŋŋaanya ebitabo byabwe ne babyokera mu maaso gaabwe bonna, ne babala omuwendo gwabyo, ne babala ebitundu bya ffeeza 500. Kati ye mbeera gye njagala obeere ng'ojjukira nti omuntu eyali mu buwangwa bwe buti, eyali mu kitundu bwe kiti ekyalimu embeera ey'obufumi, yali talina amaanyi gonna geekyusa kuva mu bufumi okubeera nga asinza Katonda omulamu.
okuva mu kusinza ebifaananyi mu kusinza Katonda omulamu, okuva mu kuba nti yeefuga okuba nga yeeteeka wansi obufuzi bwa Katonda, kyatwala kye tuyita obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda. Ffe okubeera nti twali twafiira mu bibi byaffe n'obutaliimu ne tubeera nga twagolokosebwa ne tukyusibwa, kyatwala obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda. Kuno mufunze okukyusibwa okwo tukuyita okutondebwa okujja, okuzuukizibwa, okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekyo kyali kikulu nnyo eri Abeefeso okubanga bategeera ensonga lwaki Pawulo yawandiika nga bwe yawandiika nti obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda bwali bwetaagisibwa ennyo nnyini ddala okujja mu Beefeso emitima egy'amayinja egyali emijeemu eri Katonda, egyali gikyawa Katonda olw'okwonoona okwaliwo mu ntandikwa, okubeera ng'abantu bano bafuuka abantu ba Katonda. Baluumi 8:7 etulaga endowooza ey'omubiri ekyawa ebintu byonna ebya Katonda. So kyali kizibu nnyo Abeefeso okuba nga beekyusa, wabula ekyakisobola okuba nga kikola enjawulo kyali kimu, bwe bukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda eri abakkiriza. Ekyatuuka ku Beefeso kye kyali kyetaagisibwa mu bulamu bwaffe, nti Katonda eyabatonda olubereberye ate era ye Katonda eyali agwanidde, yali yeetaagisa okubeera nga abafuula ebitonde ebijja. Yokaana 1:12-13. Ekyokubiri, Katonda eyalina obuvunaanyizibwa mu kuzaalibwa kwabwe eri bakadde baabwe, era ye Katonda gwe baali beetaaga okubafuula ebitonde ebijja. Yokaana 3:1-8. So era kyekyo naffe kye twali tukola twetaagira ddala okubeera nga Katonda mwene yatukyusa. Ssebo ne nnyabo teri n'omu ku ffe alina maanyi geekyusa. Ndabye abantu bangi nga bakooya emize naye ne basalawo nti leero sigenda kunywa sigala, enkya n'amunywa. Leero sigenda kunywa mwenge, enkya n'agunywa. Leero sigenda kudda mu bwenzi, wayitawo wiiki emu n'abuddamu. Leero sigenda kukola bwamalaya, wayitawo omwezi gumu n'abiddamu. Ebintu bingi bye twagala okuwangula nga tetusobola biwangula mu ki? Mu maanyi gaffe, nga bwe kityo bwe kyali eri Abeefeso, bwe kityo bwe kiri eri ffe. Kati ensonga eno Pawulo gy'ali ozimba waligambye nti osanga yalize mu ssula ey'okubiri walagira ddala embeera gye twalimu ey'okufa kwaffe n'amaanyi agaagenda amaaso n'okuba nga galagibwa eri okukyusibwa kwaffe. Naye kyenjagala otegeere nti mu Beefeso akulaga ki kye wali na ki kye wafuulibwa, naye takulaga maanyi ago, kubanga amaanyi ago agoogerako eno mu ssuula esooka okulagira ddala obukulu obw'ensonga. So kati eri mu maaso tojja bisangayo, obisanga wano, wasingira ddala okusima okulagira ddala nti kaakano wafuuliddwa mulamu wamu ne Kristo Yesu olw'amaanyi olw'obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda. So amaanyi gaffe ng'abantu tegakola ki? Gayina ekkomo, era tukomera ddala waliwo bye tutasobola kubeera nga tukola tutya? Nga twekolera. Amaanyi gaffe gakomera ddala, tuneetubeera nga tugenze mu maaso n'okwegulumiza tukoma. Bw'osoma Daniel essuula y'okunoonyererwa 3 yo bw'eti bw'eraga, eraga nti awo kabaka n'ayanukula n'agamba, buno obwakabaka obw'amaanyi nnyo obwa Babilooni bwenzimbye n'amaanyi ag'obuyinza bwange nga amaka gange ag'obwakabaka ku lw'ekitiibwa kyange. Bw'atyo Nabukadneeza bwe yali ogana bwe yalinga ebigambo bikyali mu kamwa ke, ebigambo bwe byali bikyali mu kamwa ke, ne wagwa eddoboozi okuva mu ggulu ne ligamba nti, ayi kabaka Nabukadneeza, eri ggwe kyogeddwa, obwakabaka bukugiddwako. 3:2. Onaagoba okuva mu masekati g'abantu n'obeera kaakano n'ensolo ez'omu ttale, era onaalyanga omuddo ng'akalogoyi, era paka oluvannyuma lw'emyaka 7, paka lw'onaamanyira ddala nti Katonda oyo ali waggulu nnyo y'afuga obwakabaka obw'abantu, era abuwa oyo yenna gwayagadde. Era bw'osoma olwa3:2-3 Bayibuli etugamba mangu na mbiro ekigambo ekyo ne kituukirizibwa eri Nabukadneeza. Kati kyo kye njagadde obeere nga nawe olabaawo nti
bw'otunuulira engeri Nabukadneza gy'agenda mu maaso n'okwewayirizaamu, tulina n'abantu bangi olunaku olwaleero abeewayiriza nga balowooza bo ba kitalo nnyo, balowooza b'amaanyi nnyo, tebagambibwako, bo baayitirira. So ensonga eyo girabire mu kituli okwogera ku nsonga y'Abeefeso nti bwe wabeerawo omuntu yenna alowooza nti yalina amaanyi g'enjiri twagalaba kye gaakola eri mu Beefeso abaali mu byobufumi ne batunda byonna ebyobufumi, amaanyi ag'enjiri, amaanyi ga Katonda ge galeeta enjawulo. Bwe kituuka ku kabaka Nabukadneza yali yeeraba nga wa kitalo, neeraba enju okwogera kwe nga tekunaggwaayo, n'akomezebwa era n'afuuka ekyo Katonda kyali ateeseza okuba nga afuuka. So mu kino kyonna Pawulo okusaba kwe okutandika mu ssuula esooka olw'17 ng'atandise okuba nga amenyaamenya bino byali ayagala Abeefeso bategeere nti omu ku bawandiisi ayitibwa John Calvin abalo mu kyasa ekyo-16 bw'ati bwe yawandiika, yagamba nti kubanga tweraba nga tetulina kantu konna mu ffe, y'ensonga lwaki Pawulo yakola nnyo okulaga Abeefeso okuba nga balowooza ku maanyi ga Katonda. Mu ngeri gy'ayogeramu okuba nti abalaga nti okuzaalibwa kwabwe okw'omulundi ogwokubiri tekwali ngeri ya bulijjo oba tegwali mulimo gwa Katonda ogwa bulijjo, wabula gwali omulimo ogwatwala kye tuyita obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda okubeera nga bakola batya nga bazaalibwa omulundi ogwokubiri, era obukulu obwo businga ennyo obw'amaanyi ge Katonda bwe bwabasobozesa okubeera nga basobola okuba nga bakola batya nga bakkiriza. Singa tekyali bukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda, Abeefeso tebaalizaaliddwa na mulundi gwaki gwakubiri. Tebaalizaaliddwa na mulundi gwakubiri, era bwenzira eriffe ensonga yeeyo yeemu. So mu bufunze Pawulo okufuba kwe n'okuwandiika kwe kwali kwakakasa Abeefeso nti obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda bwe bwali ensonga lwaki baali basobola okukkiriza, lwaki baali balokole, lwaki baali bakyali balokole, lwaki baali bakukuumibwa ddala nga bakyali balokole. Maanyi ga Katonda, yayagala ebyo babitegeerere ddala. Ky'okwiga kye tufuna omwo tinaffe tulina otegeera nti nga bwe kyali eri Abeefeso tekikyuse nate. Tetulina kulowooza nti tulina ekyenjawulo ennyo, wabula nga bwe yasaasira Abeefeso naffe bwe yatusaasira. Era Peetero essuula esooka olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano nalwo lunywereza ddala ensonga y'emu nti kaakano tukuumibwa olw'amaanyi ga Katonda. Tukuumibwa olw'amaanyi ga Katonda. Era bw'osoma ne Bakolosaayo 2:12 eragira ddala nti okuzaalibwa kwaffe okw'omulundi ogwokubiri kyatwala maanyi ga Katonda okubeera nga gwe nange tukyusibwa, tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Bubeera nga ate ogendedde ddala maaso n'okuba nga wekkaanyiza ensonga, Bayibuli eragira ddala nti ensonga eno Abeefeso yalina okubanogaana bagitegeere, kyali kitwala kubeera ng'endowooza zaabwe zimaze okumulisibwa. Ekigendero eky'okumulisibwa kutegeera obusika bwe bayitibwamu, okutegeera ekitiibwa eky'obugagga obw'obusika bwa Katonda mu batukuvu, okutegeera amaanyi agabaviirako oba agabasobozesa okubeera nga bakola batya nga bazaalibwa omulundi ogwokubiri. Bino byonna Pawulo yali agenda maaso n'okuba nga ayagala abantu bano bibatuuliremu ddala. Tubanga bo beenyooma balowooza tewaliwo kyanjawulo eri bo, bategeere kyatwala amaanyi, kyatwala obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda okubeera nga baali bakkiriza, n'okuba nga n'olunaku olwo lwennyini lwe baawulira ebbaluwa eno baali bakyakkiriza. Bintu bingi, mulimu obulumbaganyo bw'omulabe Sitaani, mulimu ebikemo, mulimu ebyaki, kitwala amaanyi ga Katonda mu Kristaayo okubeera nga azaalibwa omulundi ogwokubiri n'okukuumibwa okuba nga muki akyasobola okuba nga ayatula nti Yesu ye Mukama. Era wano njagala okubeera nga nywereza ddala nga ngamba nti ogwanidde gwenayina awuliriza okutegeerera ddala nti okukyusibwa okujja olw'obukulu obusinga obw'amaanyi ga Katonda
okukyusibwa okwo kulabikira mu kibala kyakwo. Ekibala ekyo kiba kibala kirungi, si kibala kibi. Peetero awandiika mu bbaluwa ey'okubiri essuula esooka olunyiriri lwokusatu ng'agamba nti kubanga obuyinza obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu era n'eby'okutya Katonda n'olw'okutegeera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Olwokuna ebyatuweesa ebisuubizo eby'omuwendo omungi ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanire wamu obuzaalirwana bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi n'okwegomba. Olwokutaano, naye n'olwekyo kyennyini bwe muleeta ku lwammwe okufuba kwonna ku kukkiriza kwammwe mwongereko obulungi, era ku bulungi bwammwe okutegeera, era ne ku kutegeera kwammwe okwegendereza, era ne ku kwegendereza kwammwe okugumiikiriza, era ku kugumiikiriza kwammwe okutya Katonda. Olw'omusanvu, era ku kutya Katonda kwammwe okwagala abooluganda, era ne ku kwagala abooluganda kwammwe okwagala. Laba olw'omunaana, kubanga bwe muba n'ebyo ne biba bingi ebibafuula abatali bagayaavu n'abala ababiraba, olw'okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo olw'omwenda, kubanga ataba nabyo ye muzibe w'amaaso awunaawuna bwe yeerabira okunaazibwa kwe ebibi bye eby'edda. Olw'ekkumi, kale abooluganda, kye munaavanga mweyongera obweyongezi okufubanga okunyweza okuyitibwa kwammwe n'okulondebwa, kubanga ebyo bwe munaabikolanga temulyesittala n'akatono. So ensonga enkulu egenda mu maaso n'okunywezebwa yeeyo nti oyo yenna abeera akyusiddwa obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda. Ebyo bye tusomye mu Peetero ekyokubiri 3-10 bijja kuba nga birabisibwa mu bulamu bwe. Era kikulu nnyo okumaliriza nga tutunuulira akatundu akasembera ddala mu Befeso 1:19. Akatundu ako bwe tuba tusomye mu bulambulufu bw'ensonga mu nnyiriri 19 wamu begamba era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe abakkiriza bwe buli. Akatundu akokubiri, nga obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola, ng'obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola. Ensonga enkulu wano eno ey'okubanga tugenda mu maaso n'okuba nga tujekkaanya kwe kutegeera nti akatundu akokubiri kazimbibwa ku kitundu ekisookera ddala. Abeefeso tebandisobodde kuba bakkiriza owataali obuyinza obw'amaanyi ga Katonda agakolera mu bo. So obuyinza obw'amaanyi ga Katonda bwe bwagenda mu maaso n'okuba nga bukolera mu Befeso okubanga bakkiriza, era kikulu nnyo okutegeera obuyinza bwa Katonda obwo bwe bukola okukkiriza mu bakkiriza ffe ffenna. So nga bwe kyali ku Befeso, naffe olunaku olwalyo bwe kiri eri ffe. Era bwe boosomye Befeso 3:7 eragira ddala nti amaanyi ago ge gamu ge gaali ag'obuyinza bwa Katonda ge gaali gakolera ddala mu mulimo ogwali guweereddwa Pawulo. Ate era bw'osoma Bakolisaayi 1:29 Pawulo alaga nti amaanyi ago ge gamu ge gaamukuumira okubeera nga akola ennyo mu mulimo era ogwali gumuweereddwa. Bakolisaayi 1:29. Bw'osoma Abafiripi 3:21 era etulaga nti obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ga Katonda era bwe bugenda okulabisibwa ne ku lunaku olwo bwe tunaabeera nga tugenda mu maaso n'okuba nga emibiri gyaffe gikyusibwa okubeera nga gya kitiibwa. So ensonga zino nkulu nnyo nnyini ddala, era Pawulo yali alwana nnyo nnyini ddala zibeere nga zinogaana mu abo Abeefeso. Era naffe olunaku olwaleero tulabira ddala nga ensonga zino twetaagira ddala ozinogaana, ozitegeerera ddala bulungi, kubanga Pawulo takomaawo era alaga nti amaanyi ge gamu agaakozesebwa mu kuzuukiza Mukama waffe okuva mu bafu, ate era ge gaali amaanyi ge gamu agaamusitula okumutuuza ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe ali mu ggulu, era ge maanyi ge gamu Katonda
geyakozesa nga agenda maaso n'okubanga atukyusa wamu ate era ge mayiga gamu agakoleramu ffe okubanga tukyasobola okubanga tuli baki balokole. Nate Katonda mwene akyagendera ddala maaso n'okubanga akola mu bulamu bwaffe. Ensonga lwaki Abafiripi 1:6 eraga nti bw'aba Mukama atandise amaliriza. Ekyo nakisonga kuki ku maanyi ge. So bino bikulu nnyo mikwano byakubanga bifiibwako mu kuba nti tetutwala kitiibwa kya Katonda mu kutegeera ddala nti entandikwa yonna ey'obulokozi bwaffe yatwala amaanyi ga Katonda okuumibwa nga tuli Bakristaayo n'okwewala ebintu eby'enjalo n'okweyanira obutuukirivu. Maanyi ga Katonda ge gakolera mu ffe era amaanyi ga Katonda ge gagenda otuwanirira paka ku lunaku luli olusembayo lwe tugenda okubeera nga tukyusibwa nga twambala emibiri egy'ekitiibwa. So bino byali bikulu eri Abefeso naye kaakano osobola ddayo kitegeera nti bikulu eri ffe bituyamba okubuulira enjiri mu mazima gaayo amatuufu obutagulumiza bantu wabula okugulumiza Katonda. Bituyamba okubeera nga bwe tuba tubuulya tuleetera aboonoyi bonna okukakkana ate ne tugulumiza Kristo. Ate bwe tumala okugulumiza Kristo olwo ne tulyoka tugenda mu maaso n'okuwandika bendera ey'obutukuvu mu bulamu bwaffe. Bw'anaabakkiriza nate tunaabeera nga ate tutunuulya olunyiriri olwabiri tutegeerye ddala lugenda waneene ensonga okubeera nga kati batulaga ekifaananyi ky'obukulu obusinga ennyo bw'amaanyi ga Katonda bwalabisibwa mu ngeri ki mu bulokozi bwaffe bwokka oba ne mu kuzuukira kwa Mukama waffe n'okusitulibwa kwa Kristo. So ebyo tujja kuba tubiraba omulundi omulala. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe mwenna.